ddala ly'osobola kutuukako mu bulamu n'oba nga teweetaaga kuwabulwa. Era bagamba nti Kayemba Nantabuulirirwa yasaabala bwa bbumba. Abantu bonna abalinako we batuuse babadde n'abantu be batambula nabo, be bakyatambula nabo ababawabula. Era olunaku lw'otegeera nti ogenda kugwa era otuuse okugwa lwe lunaku lw'otuuka nga bwe bakugamba oba tukyasobola kulya kye bakugamba. Kale okusobola okutuuka ku kyoyagala okutuukako weetaaga abantu abasobola okukuyamba, okukulambika n'okukuwabulanga okukuzza mu kkubo okusobola okutuuka ku kyoyagala. Ebiseera ekisinga okusuula abantu naddala abavubuka ajja n'akozesa amaanyi ge n'obutetenkanya n'atuuka ekiseera omulimu ne gukula n'alowooza nti yasinga okutegeera. Naye kankubuulire, omulimu gwo bw'oba osobola okugukola ne gutuuka mu bukadde 5 n'olowooza nti omazeeyo, okyetaaga amagezi agasobola okugutuusa mu bukadde 10. Ate ojja kukizuula nti waliwo n'ebiseera omulimu lwe gukula ne gusinga bannyini gwo. Buli omulimu lwe gukula ne gusinga bannyini gwo, bo bennyini bagusika ne baguzzaayo ku mutendera gw'okutegeera kwabwe. Kale oteekwanga okunoonya mu buli kintu kyonna ky'okola, ky'osuubira okuggyamu amakulu era obeeko okituusa, oteekwa okunoonya abantu abasobola okukuwabula n'okukubuulira ekyokukola n'okukuwa amagezi. Tewali ddaala mu nsi gy'osobola kutuukako n'ogamba nti towabulwa. Nange bino mbitegeera byenkola, naye nina bangi ku mmwe abalaba eyo ne mukomawo ne mutuwabula oba ne mutugamba kyusaamu wano, tereeza wano. Ne byenkola bino ku ssaawa zino waliwo ŋŋamba nti kino kikolemu bwoti, kino kyongeremu bwoti. Buli muntu yenna yeetaagako omuntu asobola okumuwabula. Eyo engeri yokka gy'osobola okusobolamu okusoomooza kw'ensi n'okulaba ebintu ebiyinza okutuukako nga tobitegedde, kubanga gw'olina amaaso abiri bw'ogattako ag'abalala gasobola okuba nga galaba mu byotasobola kulaba. Kale tewaliwo ky'osobola kutuukako okuggyako ng'ofunye abantu abasobola okukuwabula n'okukuyamba okukulambika mu lugendo lw'obuwanguzi. Naawe osobola.